بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا، الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الحق بإذنه والسراج منيرا. وبعد، أتيني الله تبارك وتعالى نني متين مجفو أقتلين بكيندي أكاتودي buli byonna bye twenyumirizaamu bye tulaba nga byengera, ebimu byo bye tumanyi, ebirala bye tutamanyi. Kyovula yazinga ebyengera byonna bye tumanyi ne bye tutamanyi mu ayat n'agamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha. Bwe mugamba kutuula gwe mukyalo n'abaana kika umma kubala byengera Allah byatuwadde, yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti musobola bimalayo. Tetusobola kubala byengera bya Allah kubimalayo. Musa alayhi salatu wassalam bimu yabuuza Allah tabaraka wa ta'ala, namugamba nti ya rabbi, omulezi wange Allah, gwe kennyini خلق آدم وتون آدم عليه الصلاة والسلام نوم كنوغو حديث قدسي ناقامات ونفخ وكنيني نوفوم آدم عليه الصلاة والسلام نوم فوامو مويو أمولغا فضل وبفضائل ibiruji Allah subhanahu wa ta'ala biyakolera Adam alayhi salatu wassalam. Musa abuuza Allah nti Adamu ono yali ayinza kukozesa bigambo ki okwebaza. Allah subhanahu wa ta'ala nayanukula Musa alayhi salatu wassalam, yagamba nti kafa kyali kimalira eri Adamu alayhi salatu wassalam okuyisa kulimiro, n'agamba nti alhamdulillah. Okuyisa kulimiro n'okakasa Allah nti alhamdulillah, yeebazibwa Allah. Abange byatuwadde Allah bingi, nga byonna byatuwadde, yagamba nti yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun. Mu surati Nahl Allah yagamba nti atubundugulako ebyengera byonna byatuwadde, yagamba nti la'allakum, oba oliawo abaddu tunabira mu baddu, tuslimun, abanaajeemulukukira Allah. Abange gubadde mulembe guno ng'abaddu Allah gy'akoma bayinjiwaliza ssente. Mu byengera Allah byawadde umma eno ssente, tuni abaddu gye batadde ssente. Mu byengera Allah byawadde abaddu mu umma eno bakyala, yeewuunyisa omuddu alekawo mukyala we ow'omunju nayenda kwawo sigaalo. Omuddu alekawo mukyala we. Era ebyengera Allah bimu yawadde abavubuka bano maanyi. Omuddu n'akozesa amaanyi Allah g'amuwadde nga tetulina banda b'abandi be tutenzeeko. Era okusanga omuvubuka nga talina muwala gw'ayendako, genda mbali ku university, genda mu baafizu, la hawla wala ate kiri mu baafizu kitokota si kisaanikire. Genda mu baddu abafulumye Bugembe, abafulumye Kakiri, abafulumye Ebwayise, abafulumye abasomye obuwalimu n'empangale gye bawangala n'erimu yaabwe, la hawla wala quwwata illa billah. Nga waliwo omuddu alana mu dduniya muno kwawula wakati wa aini ne amza, nga ye kimutta kwawula wakati wa nnyukuta bbiri, okwawula wakati wa aini nga olulimi nalabako omuddu ng'omuddu ogamba aini kyagaana, ng'omuddu ogamba ta'u nga kyagaana. Nalabako omuddu yasomera Saruno okumala emyezi 8 nga buli lunaku asoma tawummula, nga buli lunaku asoma ya Saruna naye nga ennyukuta ya ta'u yagaana. Naye osanga omuddu nga yogera Oluwarabu alinga mu Saudi atudde asomye ekyengera kya irimu eno Allah gyamutisse bakyala.
bakyala muwalimu nenga abakyala mu ddalasa tebamuwonye abange ebyengera bingi Allah byatuwadde naye byonna bituwadde ensonga eki kutwanguyiriza kukola ddiini eno abaddu Allah wawadde ebyengera by'emmotoka n'osanga omusiraamu nga yawandiika ku mmotoka ye masha Allah naye ng'epaakinze ku bbaala yagenze kulaba mupiira kyagamba umma yagenze kulaba naye ng'eriko wasadde abasiraamu beegendereze bawandiika ku mmotoka awandiika ku mmotoka ye wasadde naye ng'akakasa mu nju ye yekka yasadde mukyala tasaala era mu bimu byakakasa ebyamulema ku mukyala mama abaana yannema seeka yeswala mukyala yali agenze wa negera ku kikaya katonanzisa empi wano yayita baana tabandekedde naye nga kiri ku swala mutye Allah abateeka Allahu akbar min fadlillah ekyengera kino Allah kyakuwadde okikozesezza mu bwennyini bwekikosa abooluganda bakkiriza bingi naye byonna nga babituwadde abange si bya kutuwa buwi naye byonna agenda tubuuza ku byengera byatuwadde yawma alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza ku byengera byakuwadde yawma alqiyama amaaso Qur'ani osoma kigero ki omwezi gwa Ramadani gujja mamba wana obadde naye emyaka 10 tamanyi twa'u edduwa y'okugenda emmanyi togibuuza tamanyi ayini edduwa y'okwebaka abafumbo kitokota si kisaanikire Ramadani ejja amaaso gano galaba ki abavubuka ennyimba ezituli mu mitwe abayimbi abatuli mu mitwe naye Ramadani ejja omwaka guli yakusanga tomanyi kusoma Qur'an hatta al'ana togimanyi ila mata mpaka ddi Allah baatutta abavubuka nga gwe tonnabalaba abanga abagagga abali muno mummwe Allah abaddu abakusinga ssente baatutte tonnabalaba sebaana bamuziika eno wammwe yalina akeedi mu Kampala omuwendo sigumanyi ne tunuya gyali tunuya gyawanga miskini jahir murakkab yafata tegeera Allah ali kabula muliro wa Mungu erinnya gwe Husaini oli yali ani Paulo ani Pitma Paulo bani Kizito John ne wensanga ng'obuwangazi bwaffe omusiraamu Hasani Husaini Khadija Kamida bonna ng'empangala tetulina njawulo n'abatali basiraamu tomanyi kusoma Qur'ani myaka 4 5 6 7 8 naye nga NRM etukaabya amaziga muddu yakaaba amaziga eruweere eyo shekhe bakutte mu kalulu amaziga seeka bakutte mu wallahi bakutte abasajja abo babi tusaba Allah babonereze gwe kennyini tomanyi kusoma Qur'ani gwe bakusabire ki okaabira kalulu abange bingi Allah byatuwadde mu bufunze omusomo gwaffe gwe tugenda okugenda nagwo tugenda kuyitamu twongere okutegeera amakulu g'ebigambo ebimu bye tugamba Allah mu swala tugenda kusoma edduwa gye bayita miftaahu swala edduwa ffenna gye yeekakasa nti mu swala eno gye tuva okusaala buli omu agisomye egamba nti subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka oba mama abaana agimanyi ansa gisigazi ekituufu okimanyi mutabani we ali ku university agimanyi naye Napoleon amuli wano osanga abaana bano abasoma bawala bammwe abasekendule akola literature ng'asoma obutabo bulinga 8 simanyi Romeo and Juliet things fall apart no longer at easy simanyani naye nga busoma akaaba n'amaziga asoma akatabu wati n'akaaba naye nga teyinayo aya neegi eyinza mukabya amaziga abange kizibu nnyo omusiraamu okubikkula peegi ya Qur'an n'ogiwunziko oti nga tekuliko aya ekwatako kaŋŋambe ezi kale okusoma peegi ya Qur'an nga teriimu message gy'oli wali ogirowoozezzaako wali otuddeko ewaka ne mukyalawo ne mufumiitiriza ku aya basahaba emmere yabalemanga kufumiitiriza ku aya
ngalooza ku aya n'akaaba amaziga. Abaddu abamu Qur'an yabeerabizanga n'okudda eri bakyala baabwe ekiro. Qur'an agenda okujja bwati nga subuh. Mukyala amuga nti munnange ndyaza amaanyi, naga nti munnange nsonyiwa. Qur'an ebirowoozo yabitutte. Ffe leero dde ewaka nga tosalikako musale. Omwana yakubbye 15,000 wabadde obaze 2.5. Olunaku lwonna n'ekiro bonna abewaka bw'azaba bw'obonereza n'obusongo bwa bizinesi. Abange eno bye tugamba Allah tubimanyi. Baulama bagamba nti ebimu omuntu okufuna khushu' obugonvu mu swala kutegeera bigambo by'ogamba Allah. Okufuna obugonvu mu swala Allah nga bwe yagamba mu Suratul Mu'minun yagamba qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Abagonvu mu swala zaabwe. Abange aina khushu' obugonvu mu swala zaffe buliwa? Nga tusala tusuubula n'olaba omwana ogwolese ku dduuka kati akwata mu seefu oba takalabye akasumuluzo oba naye ng'oli mu swala oti. Abalala agula mmotoka n'agivugira mu swala naye kaddiwa n'agula endala. Naliko mu masjidi emu omuddu n'asoma aya 2. Yasoma aya esooka eri mu surati Sajida n'agamba Allah tabaraka wa ta'ala yagamba tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mpaka aya weekoma wansi awo. N'asoma aya endala eri mu surati Dhariyat n'agamba nti kanu qalila min al-layli ma yahja'un wa bil afari hum yastaghfirun. Aya zino 2 nga zonna zikwata ku qiyamul layl, tahajjud, ku qiyamul layl. Esswala bweggwa Imaamu agamba abasiraamu nti abange mubufunze nga tetunnava mu swala lwaga nga tetunnafuluma muzikiti, njagala tujja ekyokuyiga mu aya 2 Imaamu waffe zaatusaazizza. N'abuuza abasiraamu yagamba nga oggyeko imaamu ne imaamu munne bana nsaba munzikize aya esooka imaamu gy'asomye mu raka esooka aya egi ng'omuzikisa ogusaba mu bantu 8 Salat al-Isha'i wallahi nga tekuliko n'ogu ajjukira aya gye basomye. Olwo mutarawehe tuba kuki? Bwebanga aya emu imaamu gy'asomye ku Isha'i tugyerabidde, olwo mutarawehe tuba kuki? Nga bw'onaateekako kaseti kutamakkirira bwetyo tufaanana kaaba magulu mukkuto kusiibulukuka. Ago gonna amawulire mugenda gawulira mu Ramadan ejja. Ramadan ejja ogenda kuli abantu boogera mu tarawih. Abange adamul khushu' tetulina bugonvu mu swala zaffe. Omulimu Allah gwagenda okusooka okubala yawmal qiyama mukyala wo mugambe egenda kuba swala tasaala ku lulwo. Mugambe twange mama Khadija tosaala ku lwange. Omulimu Allah gwagenda okusooka okubala yawmal qiyama nga tannatumya muhijjaza mu bahaji mummwe Allah nga tatunula mu mmere eno gy'osibuludde abantu mu Ramadan etagenda sooka gitunulamu nga tannagitunulamu. Abanga bakutte Qur'an Allah nga tannatunula mu Qur'an yammwe swala. Abagagga era abagagga bangi balina ensaala yaabwe. Fanga emikono giri eno wansi wakkundi olutaaleze lulere. Abala takibira n'ebigambo byogera tebyatuga naye bw'aba ayogeresa ebigamba ajjeyo kimu ku kimu omukyalo ono akiwulire tangala nti namuvumye nga mbadde mumuwaana byebigambo ayogera kuliko shadda buli kyayogera naggumiza buli kyayogera naggumiza naye mu swala saana rabbi wa bihamdi subhana atahiyatu salawatu wattayyiba assalamu alayka wonna asoma tahiyatu gw'obigambo omumanyi. Abange istihbaru azamatillah bw'obanga mu swala k'ekitiibwa kya Allah gw'oyogera naye omuddu atuuka ewali sezaala we ng'alina ebigambo byalaba ebitasaana era waba ayogera ati ayogera ebigambo bino ali calculative ku bigambo byayogera tayogera ebitasaana ewali sezaala we ewali nnyazaala we omusanga mwetowaze munnange maama tubakyaye ne maama tubalowoozaako bwavu buno naye tujja naye bw'atuuka mu swala gw'oyogera naye omumanyi
Chokola tusaale swala omusiraamu n'ogimalako nga tutegedde. Omusiraamu agenda okubako naga tusadde nenno ng'ali mu jjama tetusadde ssatu alina okuyisya duhuri n'asuli tetusadde ssatu naye nga babadde bamusanza naye nga tabala na kubala raka z'akoze. Omusiraamu omulala imaamu yagenda n'afuna obuzibu nga bwe kiri mu sunna mu kusomesa. Imaamu ono bw'afuna matalan wudu emuweddeko asikayo amuli emabega n'amudda mu ki nedda wano n'atutwala agenda asikayo omusajja nga ye obwongo mukoma okubala yakomye ku emu nga imaamu wudu emuweddeko ng'ali ku raka yakumeka yakusatu yabawuuba mukaaga. Subhanallah n'amanta ati obwangu buno agenda okukumitiza nga yakomye ku emu ebbiri zino teyaziba zonna yino zibongera adamul khushu' yagamba nti abeesiimye Allah tabaraka wa ta'ala be baddu ababeera mu sulanga fi salatihim khashi'un abange nga bagonvu wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in. Allah yagamba nti swala yo sinyangu okumanya sinyangu abadde ogenda okulaba assalamu alaikum wa rahmatullah fenna emikono mu nsawo ng'ojjayo essimu okebera ku WhatsApp yo yafuuka tasbih omuddu olusaba salamu bwoti omukono mu nsawo nga jjayo ateekamu patanya ng'agenda tasoma adhikaari ba'da salah alabba olumala asooka ne imaamu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ng'okugulu okusooka kuli wali kuli mu mulyango. Olwo mukyala we gy'asaala efaanana etya? Mukyala afumba ng'eno ataddeko amata naye ng'ali mu swala bw'agalaba ati n'agenda ku luku n'agalingizaako mwana nno tagagwamu. Swala ki gy'asaala? Abanga ani gwe tuyimira ani gw'oyogera naye? Riwaaya ezimu baleeta Fatuma radiyallahu anha omusajja omu omukyala omu amulaba ng'ali mu swala naye ng'akankana ati akankana alinga alimu omusujja. Omusajja mukyala amubuuza nti wange anti marid owange Fatuma kiki oli mulwadde? Namugamba nti munnange siri mulwadde. Namugamba ng'obadde mu swala nga ndaba okankana otuuyanirira entuuyo zikuyita mu kiki? N'agamba nti mbadde mu swala ne ndowooza nti man ana inzaani ayimira mu maaso ga Allah. Nzaani ayogera ne Allah, nzaani asoma ebigambo bya Allah. Allah yagamba nti alhamdulillah nange nenziramu ekigambo kya Allah alhamdulillah istihdaru azamatillah okusika ekitiibwa kya Allah okusika obugulumivu bwa Allah ng'oli mu swala. Abasiraamu tetukiina. Omuddu bamugamba bugambe nti disikazi tazze gw'ogenda okusoma obubaka bwe amawulire agatetereka olya kutwale naye ng'akutte ebbaluwa ya kaadi akankana ati tayogeza kaadi byatayogedde ali mu bbaluwa ya kaadi gy'asomera abantu naye ng'akankana ati kaseeka kikiwayi kigambo bino oyinza bisobya n'oleeta ettaabu naye bya Mungu omugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin ng'obwongo buli ku maniyu obwongo buli ku Arsenal. Omukyala esswala awuuba mpuuba omutabuliiki ono n'anaatera okukomawo mugire bannaye asa mugire mugira abaana ne bawuuba esswala n'atandikira ku zuhuri awo yabadde alaba kazannyo bwe yatuuka ku asiri maama Sumaya weejidde ne banyumya obudde bali mu kugeya bageze okutuuka ku magaribi abaana tebannanaaba tannayoza ngoye tannafumba tannakugolera tannateeka maziga n'abumbujja awo wonna tasadde kati atuuka ku ishaa'i mu budde bw'amanyi nti baada solatil ishaa'i omutabuliiki aba akomawo n'azisaala okuva ku dhuhuri asiri magaribi ishaa'i alinga ali mu tarawiya yeye swala eri maka g'abasiraamu okujjako abatono Allah basaasidde mbufunze ddu'a eno tubeera mu swala emu ebigambo nabbi byatusibiya tubigambe Allah nga tuli mu swala tumugamba nti subhanaka allahumma bihamdik subhanaka allahumma wa bihamdika ekigambo kyekyo tugamba Allah subhanaka allahumma okakasa Allah ono wayawukana Allah wa bihamdika oba subhanaka allahumma wetuba tusooka okukoma amanyi batugamba nti ekigambo ekyo kitegeeza oba ogamba Allah unaziuka allahumma nkutukuza Allah nkujjako bonna obujjolobera nkujjako bonna bye bakuteekateekako yagamba nti byonna oba oyogera Allah ng'omugamba unaziuka allahumma amma la yaliq byonna ebitajja ebitasaana byonna ebikendeeza ekitiibwa kyo
subhanaka allahumma omugamba Allah tabaraka wa taala nti nkutukuza Allah nkwawula Allah nkujjako byonna ebitajja mu kitiibwa kyo mu bwennyini w'ekitiibwa kyo nagamba nti bika minal naqaisi nkutukuza Allah nga nkujjako byonna obukendeevu bwonna wadharairi obukendeevu bwonna n'obunafu bwonna okigambi Allah obadde okitegedde ky'omugamba bw'oba okimugamba okifumiitiriza gw'okigamba walillahi almathalu al'ala abaddu bangi tuba tulina be twogera nabo naye ng'obwongo bwokka buwukozesa oyogera na mukamaawo tayinza kubuza ssente n'oleeta sapatu nti wange twagize bwe tutunda ssente wazitaddewa agenda okuba agenda mu kawunta ng'opima sukaali obwongo bwo buno aba abuusabuusa entegeeraayo era aba yeewuunya okubeera ng'omugambye bya naye nga n'ebikolwa bye birala omuddu obadde mu ssala n'ogamba Allah nti subhanaka allahumma bihamdika otendereza wayawukana Allah nkutukuza Allah nga nkujjako byonna ebitajja byonna ebitasaana ebitagwana mu kitiibwa kyo oba kutendereza nabyo mu byonna mu bukendeevu yagaa nti mu bukendeevu bwonna na byonna ne mu mbeera yonna ey'okukakkanya Allah tabaraka wa taala abange Allah subhanahu wa taala yatukula Allah yayewukana Allah subhanahu wa taala bukendeevu ebitonde bibiina nga bw'olaba okulya abalya mmere nze naawe aliwo n'ataliiwo kabaka n'atali cuucu n'atali pulezidenti n'atali abanga okulya byerimu ebiraga obukendeevu bwange naawe Allah subhanahu wa taala bwe yalagira mu surati al-an'am yagamba nti wahuwa yut'im wala yut'am yaliisa Allah talya yaliisa Allah naye obukendeevu bw'okulya tabuyina kyomugambye nti subhanaka allahumma bihamdik otukuza Allah omwawula omuggyako byonna ebitasaana mutendwa nabyo byonna ebirimu obukendeevu n'obunafu Allah nkutendereza na byonna wayawukana Allah na byonna ebitajja mu kitiibwa kyo mu bugulumivu bwo byonna ebirimu obukendeevu omuggyako Allah byonna ebitende ebirimu obukendeevu nga bw'olaba okulya masalan Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetaavu bwa kulya agenda kugamba obumujjana nti kulu washirabu bitonde bikendeevu byagondera Allah ne binyweza amateeka ge neera amanyi nti ebyetaavu bino birya mmere ebimu ku byagenda okubisanyusa nabyo mujjana agenda baga nti kulu washirabu hania bima aslaftum fi al-ayyamin khaliya Isa bun Maryam Allah subhanahu wa ta'ala tumutukuza tumwawula tetumugamba nti subhanaka Allahu wa bihamdika tumujjako obukendeevu okubeera nti azaala bukendeevu okuzaala tunuulira embirigo tunuulira obunafu bwe tuyitamu okufuna abaana tulina obukendeevu bwe tuyitamu okufuna abaana obukendeevu obwo Allah subhanahu wa ta'ala tabuyina yagamba nti subhanak huwa al-ghani yayawukana Allah mugagga talina bwetaavu tekimugwanira Allah tabaraka wa ta'ala kubeera nga azaala Isa bun Maryam abaddu gwe bakwata ne bamuteeka ku levo baagala omugeraageranya ne yamutonda yali alya yagamba nti kaana yakulani ta'am ng'ayogera ku maama we ng'ayogera ne ku Isa bun Maryam baalyanga emmere kikulaga nti bitonde biki mu bitonde bya Allah mu ayendera Allah yamugamba nti yayogera ku Isa namugamba nti ya ayuha rasul kulu min tayyibaati wa amal saliha mbaka wange lye ebirungi mu birungi byenkugabiridde namugamba nti wa amal saliha okole n'emirimu emirungi obwo bukendeevu Allah tabaraka wa taala tabuyina Allah talina bukendeevu bwa kunywa ebitonde bino byonna bye birina obukendeevu bw'okunywa yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-waqi'a afara'ayta temulaba amazzi gano tashrabun amazzi ge munywa a antum anzaltumuhu min al-muzni aya bwetu bwegamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti amazzi ago mwe mugassa mwe mugajja eri mwe mugatonyesa oba nze nga tonyesa amazzi gano ge munywa Allah n'abuuza ekinene mu aya eyo naga nti amazzi gano singa mbanja gadde nengafuula tugambe omunnyo gonna Allah n'agafuula nga teganyweka nga butwa nga gakaawa yabuuza nti ani atali Allah ayinza okubawa gamunywa bukendeevu ebitonde bye tulina abanga Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetaavu bwemukuuma tumutukuza Allah
tetumugamba subhanaka allahumma bihamdika unazzihuka Allah nkutukuza Allah nkwawula na byonna amma la yaliq byonna ebitaja ebitasaana byonna ebitagwana kubeera bika min naqaisi nkwawula Allah subhanahu wa ta'ala nkuteneza Allah subhanahu wa ta'ala na byonna nga nkwawulira ddala nga nkujjako byonna ebirimu obukendeevu byonna ebirimu okukkakanya ekitiibwa kyo ebigambo ebyo byogera mu swala birowoozeeko basahaba bayogeranga ebigambo ng'abeera mu swala tulya leero abaddu gye tusalamu ensala gye tusalamu swala ya sunna omusiraamu baada salati al-isha'i baada al-maghrib baada swala zonna mafruuda zonna naye omuddu asala eswala ya sunna eddakiika egi gw'ogamba ebigambo by'omugambye obitegeera bulungi naye ng'omuddu okwogereza ateekako paka lafu eddakiika ayagalaana era akyusamu n'agendako ku Airtel omanyi bano ab'MTN baseera mbadde njagala essaawa nnamba naye balina engeri gye bagira anoonya mukutu gumuwa ddakiika nnyingi ayogereza omukyala gw'ayogereza abaddu abalala batambula safari ng'avudde wano naye ng'omukyala gw'agenda okwogereza omukyala munyalwanda n'alinnya bbaasi nga 8 bw'ovaawo woti n'olinnya motoka ekkira najjema obwo obudde bwonna bw'owaayo naye tunuye nti ensaala gye tusalamu eswala za sunna ani gw'oyogera naye wamadhalika omukyala oli gw'oyogereza kyansaiza okugaana nnyingi kuzokukkiriza obugumiikiriza obwo tubuyina naye mu swala nalaba omuddu omu yasaala eswala twamaliza eswala nga nnina wentudde omuddu omu nga amaliriza yasanga ku swala ya jama ku dhuhuri yasangako rakeezi 2 n'asuka ajjuze rakeendala 2 newawo omulala ye teyasangako n'ayingira mu masjidi ono yayingira mu masjidi n'amusooka okumala eswala ate asangako yasaala n'asooka n'ajjuza 2 ow'ennya yasaala n'asooka ajjuza ogenda kuba salaamu alaykum wa rahmatullah ono ng'akyali ku tahiyat ow'ebbiri agenda okusanga ng'oli yatudde eddaala nnamye yeesigamye empaji ya muzikiti obanga olwo Allah amugamba biki Allah subhanahu wa ta'ala yetumugamba mu du'a miftahu as-salah ebigambo ebyo tubitegeera bulungi abange tumugamba ebigambo ebitutegeera bw'ogenda mu maaso n'omugamba Allah tabaraka wa ta'ala wa bihamdika kitegeera sabbihtuka amakulu omugamba Allah nti nkutendereza Allah at-tasbih wa bihamdika nkutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nga kyomutendereza nakyo omuteeda Allah n'ebiteeda ebijja mu kitiibwa kye omuteeda Allah subhanahu wa ta'ala na byonna ebinywezaawo obugulumivu bwe omutenda Allah tabaraka wa ta'ala n'ebitende byonna bye yeetenda nabyo mu bujjuvu bwabyo ate nga byonna bijjo tebirina mbukendeevu at-tasbih omugamba nti bihamdika amanyi batugamba nti ekigambo ekyo kitegeeza ow'omugamba sabbihtuka Allah nkutendereza Allah bw'erayogera ku nabbi Nuh yarayogera ku nabbi Yunus alayhi salatu wassalam bwe yagwa mu kyennyanja n'ekimubira yagamba nti lawla singa Yunus ono annahu kana min almusabbihin nga tabadde mu bantu abasabbaha Allah lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun yali badde mu lubuto lw'ekyennyanja kino mpaka kiyama nga mulamu lawla annahu kana min almusabbihin singa tabadde mu bantu abasabbaha Allah lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun yali badde mu lubuto lw'ekyennyanja ekyo mpaka kiyama mpaka kuzuukira tasbih Allah bw'erayogera ku bitonde ebitalinga bantu mathalan wolaba emiti bwolaba ensolo bwolaba byonna byolaba ebitali bantu yagamba nti bisinza Allah naye yagamba nti walakin la tafqahuna tasbihahum mwabatategeera bisinza bitya Allah mwabatategeera bisinza bitya Allah abangu omutuufu w'okutendereza ya Allah tabaraka wa ta'ala bangi abatenderezeddwa n'ebitiibwa by'edduniya eno nga fil haqiqa tebyabiina tulaba abaddu abatenda abaddu nti gwe liiso ddene alabawo wootalaba abaddu abatenda obugagga
bugagga ki bw'omutenda nabwo bw'ayina. Noonya abaddu abaali abagagga ku mulembe gwa Amin bagala ffe bangi tebali wala bali Bombo awala bali Kituulu bagenda okudduka okuva mu buwaŋŋanguse ng'ennyumba baazibbamu amadinisa abasinga gaabalimu okuzzaamu yakubawo bulookaati n'ettaka aly'omumwe yeebase nakati naye nga ku mulembe gwa Amin yalina ssente. Ate ndo Allah tabaraka wa taala n'obugagga wa bihamdika n'obugagga yagamba nti ya ayuha nnas antumul fuqara abanga abantu mwenna muli bamiskini temulina kye mulina abange mmwe baavu mmwe beetaavu eri Allah wallahu huwa alghaniyu alhamid antumul fuqara ila Allah nagamba nti wallahu huwa alghaniyu alhamid Allah ye mugagga ate yatenderezebwa mugagga walillahi khazainu samawati wal ard surat almunafiqun yagamba nti Allah yeri amawanika g'ensi eno n'ag'eggulu. Mukyala wa alina byakusaba kikaaya noga nti Sumaya lindamu naye ng'akakasa mbasajja gw'osinga ekyo takiinamuku noyina by'omusaana oga nti Mama Khadija tulindemuko nkyagira bwe nti mukama wange tunuli obukendevu bwe nnina naye bw'oyina. Omwana ova muvi wakanaga taata ondeeterayo keeki ya nusu 5 za Uganda £6 $6 ne bibula. Ogenda okudde wakange ekkubo ly'oyina eri obutakusaba keeki eno olina kuba mukambwe mwasadde mwasomya deka mwana abye akabadde kalowooza okujjukiza biri babadde wege ne kasirika kati wayi taata anyiize ne kayingira owuli ne keebaka naye nga bwavu bwe butawaanya bwe muntawaanya bwe tutawaanya. Allah subhanahu wa ta'ala atendezo Allah huwa mugagga ya bwina amna bw'oba kuumi khairul hafidhin ye mukuumi asinga bonna abayitibwa oba abalowooza nti bakuumi. Bw'abeera Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo eby'omugamba nga ddala obukimuyitirizaako omuddu ayinza okulowooza ku kirala nga gwagamba ayimiridde maaso ge. Tuli ibaada y'essala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagambanga Bilal arihna ya Bilal oyaziina ddi nga wuli ayagala kwanziina kuno ayimireko mu maaso ga Allah. Lero ffe tugamba arihna alayna ya Bilal tugira mugaana kwaziina abaddu kwatuukanga obudde bw'okwaziina kwe tulabire essaawa omupiira gunaatera baziinye kukumyawo mani yabadde esamba ku 8 bazi banaatera awo naye nabbi yabeera nga hammuye nga buli wasiriikirira ati abuuza Bilal obudde tebunna ayagala kubiirako mu maaso g'omwagalwa we ayagala kubiirako mu maaso g'oyo gwatendereza ffe leero twegomba okumirako mu maaso ga Allah nga n'ebigambo bingi bye tumugamba tetuweeranga abaddu Allah be yagamba abamu mu Qur'an yagamba nti yaquluuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim abaddu bangi boogera ebigambo ku nnimi zaabwe nga ku mutima si kyekiriko. Ku mutima olimba olinayo gw'omanyi omugagga gugolooza nti mugagga okusinga Allah obwavu bwe bukuluma gy'otandikira seeka wange abaddu famire zeewuunyisa abaddu famire nnyingi baafuleyo baseeka baabwe awange olowooza bayirimu akalla wallahi baseeka abasomeramuko ku dduwa ewaka waliwo ebizibu seeka jangu ogiremukawo yasiini eno ne basooka yasiini emirundi obanga 12 ne baddako oluusi naasoma abuukamu n'empapula baasomeramu tebamanyi mugagga yo olwafuna ssente n'alowooza eddiini agimaze nejja naye Allah ye mulimu 5 teyeetaaga kumanya ebikwata ku ddiini yasanza tagimanyi nayina seekawo omusomi wa dduwa seeka jangu seeka najja n'akabaani nayitako mu ddiiro mu kisenge ne bamuwa 2 ne bamuwa amafuta 40 oye seeka waabwe ensonga baazikwasa seeka ne bazijjako Allah. Seeka yeebaka n'ageregeza Allah bw'atamuwa mmere ayayuuya alinga nze naawe tulina akaseera k'ogendako emmanju omanyi omu yagamba omuddu ng'oyagala okulowooza ku kitiibwa kyo mu bwennyini bw'okukirowoozaako yagamba nti weerowoozeeko ng'ositamye emmanju tewamanyi kabaka tewamanyi mukulembeze wa ggwanga ate nno ye mwana wattu ye atambula nayo ekyo ekimotoka kyayira ekiriko ekinene tekirimu ssente toyi buli waba atambula ati nakyo bakyerera ekkubo bane muyiseewo kiyisaawo zaabu bukendeevu bwe atambula n'obukyafu bwe mu konvoyi
naye atuuka mu kitundu abaddu bonna ne bajulamu sabbaha bonna bali munnaye wekitiibwa munnange sebo otusuubiza ebyalaani otusuubiza kasooli otusuubiza obukoko otusuubiza ensigo sibaya endokwa ebizibu twabikwasa bitonde atambula mu konvoyi ng'alina emmotoka nnene nabuuza omuntu ne mugaa nti ekintu ekyo kirimu ssente zaagabira kirimu ki toya mukama waffe alina watuuka olubuto ne lwegugunga n'ayimirira ne bagyetoolola bati bamulinza asaala olowooza ali musola munda alina obukendeevu bwe abange toddiranga ensonga zo zonna n'ozikwasa ekino mugambe Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika nkutendereza Allah byonna ebyange gwe nkutendereza Allah nannyini mawanika amajjuvu mutende Allah n'ebitendo bye mu bujjuvu bwabyo kubanga abiina naye oba tomutenze nabyo yagamba nti bingi ebisinza Allah naye walakin la tafqahuna tasbihahum toyinza kutegeera kisinziza kiti Allah bw'ogenda mu maaso n'ogamba Allah nti watabaraka Allah watabaraka ismuka amanyi batugamba nti ekigambo ekyo kitegeeza yagamba nti kathurat barakatuka oba omugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti gyayitirira emikisa gyo gyayitirira obungi bw'emikisa gyo mingi baraka ezimu ku dduwa zebatusibirira mu swala rather zebatusibirira mu Qur'an tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ntugamba nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana osaba obulungi ku duniya kuno newa Allah newankubadde obulungi obwo saagadde butaganjula kati naye bwetaaga okwekenneenya ebiseera ebisinga beboogera ku bulungi buddukira ku mmotoka Allah bwereegerako Ibrahim yagamba nti walakad atainahu fi dunya hasana naye teyalina aqida yayawula Allah hanifa wama kana min almushrikin hasana Allah bingi byatuwadde mu duniya muno naye nga Allah yajja baraka mu byakuwadde biyinza okukufuukira ekizibu kyetumugamba Allah nti watabaraka ismuka gyayitirira emikisa gyo Allah subhanahu wa ta'ala emikisa gyo Allah gy'obundugula ku bitonde byo mingi Allah nga yakuteeredde baraka mu mwana ate Allah nga yakujjidde baraka mu mwana la hawla wala quwwata illa billah attase Allah nga yakuteeredde baraka mu business tuli abaddu Allah bagaggawaza nga addukira eddakiika 2 kipolitiki bavuye kipolitiki simanyi kipulaani bano abaddukira Uganda addukira eddakiika zibeera mmeka ani amanyi emisinde egyo obulungi temugiraba naye addukira teziwera ddakiika 10 agenda okuva mu misinde ati ng'alina obukadde 4 ng'eyasoma diguli nga tegudde olubege anoonya mulimu misikini ali Kampala atunda magi naye ng'alina diguli 2 mugambe Allah nti watabaraka ismuka bimugambe ng'obitegeera bulungi ate ng'obitegeeza obyogera ng'obitegeeza naye nga tobitegeeza bimugambe ng'obitegeera bulungi ng'ate obikola ki obitegeeza omugambe nti watabaraka ismuka abange Allah gyayitira emikisa gyo gyera abaddu bangi abakeera ku makya aba atambula ati ava mu nju nga ye obwongo bwamulowoozesa sheyatini oba yamubiikamu magi gaalula buli ddakiika ng'obwongo buno bumulaga nti bw'asinkagana n'omukyala teri mikisa era bw'asinkagana bw'atyo mukyala musajja n'amusinkagana ye obwongo bwamuga nti bw'osinkagana omusajja ng'akafuluma mu nju gwetaano ogimaze egy'olunaku era bw'asinkagana bw'atyo omukyala ng'akyuka ddayo oyo namulabako n'eriiso lyange naye nga musajja mukulu emyaka gitambudde akyayina okweraguza okufaanana bwe kuti otabaraka ismuka abange emikisa gyonna giri mu linnya lya Allah bisimillahi rrahmani rahim bosaba bagamba nti tebaalekangayo kigambo tebaalekangayo bisimillah ku buli nsonga yonna gye baali bakola tebagireka ayambala ngatto bisimillah afuluma waka bisimillahi tawakkaltu ala Allah bismillah alya mmere bismillah ebaana zonna ze baalinga bakola kutambula
nga asoosa bisimillah buli kyakola mu linnya lya Allah mu linnya lya Allah wa tabaraka ismuka abange weritudde Allah kyasooka okussaawo kuba oba olisoosezza n'omulago okumwesigamira ng'ateekamu baraka okusoma Qur'an bw'omala isti'aadha bismillahi rrahmani rrahim aya 10:13 zonna ziriko bisimillah okujjako eki era naye ina ensonga yayo lwaki teriiko baraka abange zonna ziri mu mukono gwa Allah. Abaddu bangi bakutte ekkubo ne bava wano atuuze poloti kitaawe gye yamulekera eka 2 eka 10 alinnya agende Dubai akole eka 20 nga buli eka agituuza obukadde tugamba 3 kale bungi neobeera 5 eka 10 aba yakalinnya bwati n'atuuka e Dubai nemutikka ne bamuzza. Eno visa gy'olina tetumanyi yawe na ne passport ye negana gira nga bamutikka bagenda omuzza entebe ng'ali mu mpale na ssaati bwe bugagga bwe. Yalowooza gy'agenze kumbe Allah tataddeemu baraka ne bamuzza n'atandika okusula mu mikwano gye n'atandika okwekweka yasiibula ekyalo agenze Dubai n'osanga Allah omuddu gwatutte Dubai nga n'okugenda ku ssente baamuwola mpole nga ssente baamuwola mpole zamutwala e Dubai munaye mpolayo bwe naakola eyo nja kujja njira mpola n'abeera e Dubai n'akola emyezi 2 nga bonna be yaleka bamubanja bonna abasasudde kye bayita Allah okuteera baraka mu kintu. Allah nga yakuteeredde baraka mu mutwalo musobola oggulya wiiki eka ewaka nga mulimu yeebuuza omusajja oyo mutabuliiki akolawa naye nga abaana basoma mukyala ayambala abaana tebalwala balya bulungi musula bulungi nga byonna manika ga Allah. N'osanga omugagga member of parliament afuna obukadde 25 naye aba yakabufuna bw'atyo okuva mu makamaabe mu gavumenti namugamba nti omwana we yalwadde omutima yeetaaga mulongoosa naye twetaaga obukadde 3 omutwala India omulongoosa obukadde afuna 25 yeetaaga n'okwewola ataase obulamu bwani. Allah ajjeemu baraka Allah nga yakuteeredde baraka mu omukyala la hawla wala quwwata illa billah abakula oba oliawo kiro thulutha al-layli kiro kyakubiri nga nti seeka munaitumireko mu maaso ga Allah oba n'owuwo bwali 8 eyo 8.9 ng'olugira munaitumireko mu maaso ga Allah emu ku byafaayo by'abasajja abalongoofu abaasooka obudde omu yanoonya omukyalo ow'okuwasa bw'anoonya omukyalo ow'okuwasa ng'ate embabegako ng'amaze ebbanga ng'asaba Allah amusuule ku mukyalo omutuufu afuna mukwano gwe gw'alina mu sika amulondera omukyala nakkiriza omukyalo ono n'amulaba omukyala mulungi ne babawoowa naye bamala obbawoowa sheekh ono ayagala okwesa omukyalo ono ayimiridde atya ku nkolagana ye ne Allah. Olunaku lwennyini lwe baabawoowa seeka ne yeebasaabasa bw'ati naye ng'alaba ku ssaawa ye 8.9 abaali awagenda okulanga omukyalo ono omugole tanaweza wiiki n'olunaku omugole ng'amukoonako nti sheekh istayqidu sheekh zukkako tumyeko mu maaso ga Allah zukkako. Abakumbi bonna mbalaba wabweru bonna bazuukuse abalimi bonna abakola emirimu bonna mbalaba bali mu qiyamu layli ffe tuli wano twebasa namugamba nti sawfa aqum nja kuzuukuka sooka ondekemu naawe. Mukyala n'asooka amuleka n'agenda n'afuna wudu nadda addamu amukoonako nti sheekh munnange obudde nga bugende tugenda mu subuh zuukuka naawe nagamba sawfa aqum nja kuzuukuka gwogira osaala. Seeka ne yeebasaabasa
mpaka bwe bayazina esswala ya subuh olunaku ne lugenda addamu amutega olunaku olulala olwokubiri ekiro enkeera era n'akola ekikula kyekimu omukyala teyakoowa n'azuuka era ekiro ng'obudde bwe yamanyira okuzuukuka ekiro obulamu bwa qiyamullayl mukyala qiyamullayl noonyayo musiraamu alina muwala we ng'azuukako ekiro oba tazuukuse kulaba firimu nga tazuukuse kulaba firimu noonyayo musiraamu ng'alina batabani be basaalako ekiro barakaati mu baana watabaraka ismuka jayitiye emikisa yo Allah tabaraka wa taala jabundugula ku baddu be era abaana b'abasiraamu bangi baganda baffe abasiraamu azuuka kulaba kigo simanyani nani bagenda kulwana we basinga okuba kickboxing simanyani yawo n'azuuka n'ateeka ebigere mu baafu ati alinga alinda Lailatul Qadr naye ng'atadde ebigere mu baafu anoonya kulaba kigo wrestling. Omukyala ono seka addamu amutega olunaku olwokubiri omukyala aluyita olunaku olwokusatu omukyala bw'azuukuka n'addamu n'azuukusa omuwalimu munnange zuukuka omukyala ono kyava awulira ennaku n'atuula ku buliri n'agamba nti wallahi nejjusa yenna eyankemye yenna weeyisirizzaako n'enfumbira omusajja afaanana nga ggwe atazuukako kiro nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akuntaase. Obategedde abasalafu bo bategedde amugamba nti nsaba Allah musajja gwe Allah akuntaase bw'obanga tazuukako kiro teyamanyira butazuuka kiro ferero mama abaana bukyanga jjaha pozo olubuto lwali mulumba teyeebaka era alinga kukoonako nti waayi naatera tegeka eggaali awo buli wagira onaatera ndeka neebakemu eddakiika 2 gy'obeera yayina connection yawo awo tetwebaka tutubula bw'aba yanobye obeera mu njooti n'otunuya amabaati n'otunuya obumooli bw'otalabanga hano wali watonya n'otunulya eno yagenze waabwe yekyanzi ne qiyamul layl looza ku swala nga gw'ogikulembedde wakati wo ne mukyalawo gw'okulembedde mu maaso mukyala wa kulima bigamuyimiddeko mu maaso ga Allah olowooza enju yo Allah agiraba atya ku arushi ye Allah balaba atya ku arushi ye obulungi obwo omuwala ono amala okusoma edduwa enkambe bwetyo sekamugati waayirindako dikakukoleza dduwa lindako nze mbadde nkubisa ekigezo kikoze eki ekigezo kiisi bwe bwali obulamu bwabwe barakaati mu bakyala twagala barakaati mu baana abaana leero ababasiraamu bayimbi abaddu baasalira birala nga bazadde abaana abaddu Allah olwabawa abalongo ne babawa mukasa bweza lwa mukasa ne babamma Allah ne babajja ku Allah sebo abaddu bajja abaana abalongo ku Allah ne babawa ebitonde bweza lwa mukasa yede bo bamuggyeko akawompo kaabwe kali mu mukono gwa Allah saawa yonna amutulisa asobola omuttira fatudde wonna nga waabayagadde kati tugamba Allah nti watabaraka ismuka ekigambo ekyo kusiseeka ebirowoozo ekigambo ekyera netugamba nti wataala jadduka amakulu nti ekitiibwa kyo kya waggulu nnyo era teriyo akyenkana oba okakasa Allah nti ekitiibwa kye kyayitirira okuba ekyaki ekya waggulu abange wakitiibwa Allah wakitiibwa Allah tabaraka wa taala okumanya wakitiibwa Allah yagamba nti waliwo akaseera akagenda okujja nga tekamanyi baabitiibwa bya dduniya muno tewalaba hadiisi emu nabbi yagamba nti ku qiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuleeta nze naawe kyuncu omulidde kyuncu naddyope si wejjinja omukama si banyolo baki bonna okiya tugende buli omu ne kabaka we nabbi yagamba nti ku qiyama Allah tabaraka wa ta'ala ffenna agenda tuleeta nga tulinga bwe twava mu mbuto z'abamama baffe nga toyambadde yadde olugoye naye wetudde wano muzikiti oli n'amala ajjamu essaati n'agikasukaati tetuyinza kulinda akwata ku mpale tumanya seeka alabika wayazi Bilali kwata awo amiru jaonyweze wano nga tutandika kusoma lukuya ku qiyama Allah atuleeta buli omu ng'olinga bwe wazaalibwa Aisha kimuyitirako abuuza omubaka gyowange omubaka annaasu yanzur abantu tebagenda kutunula ku bannaabwe
namugamba nti yabinata Siddiq, owange muwala wa Siddiq, akaseera kagenda kuba kazibu nga teriyo yeegomba kutunula ku munne. Emu kubitebenkeza amaaso gaffe bakyala na baana nga teweegomba kutunula ku mukyala, teweegomba kutunula ku mwana. Tunuya aya endala nga mmaliriza. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wama qadaru llaha haqqa qadarihi, Allah tetumuwa kitiibwa, wa ta'ala jadduka, tetumuwa kitiibwa, wa ta'ala jadduka, tetumuwa kitiibwa mbanyini wa kukimwa. Naye yagamba nti waliwo akaseera akagenda okujjanga wal ardu jami'an qabidatuhu yawma alqiyama, agenda kukwata ensi omusanvu n'amagulu omusanvu byonna biteeke mu kibatu kye ekitiibwa. Kibatu oba tunaaba tutya? Mama w'abaana anaabaawa? Abaana banaaba kuki? Amir, Qadi, Mufuti, bagenda kuba kuki? Ekibuuzo ekiddako abamanyi kye baleeta Allah ng'atukutte bw'atyo, ensi musanvu magulu musanvu mu kibatu kye biyaminihi. Ow'ekitiibwa Allah gwe tugamba nti wa ta'ala jadduka, kyayitira okuba ekyawaggulu, ekitiibwa kye kyayitira okuba ekyawaggulu, teri yakyenkana. Omuddu agenda, Allah agenda kubuuza nti limanil mulku lyawm, leero obufuzi bwani? Kyokyo leero obufuzi bwani? Kyamani w'ekyalo, leero bagavana. Allah abuuza nti leero obufuzi bwani? Agenda koddamu yeegambe nti lillahi alwahid alkahhar, bubwe omu Allah alwahid omu, ate alkahhar. Abakase mwenna mutuuka ku mbeera eno gye muliko, abange yalina ekitiibwa ekisembayo okuba ekyawaggulu. Ekitiibwa kye tekyenkanyikanyizika, teyeefaananyirizibwa, laisa kamithlihi, talina mufaanana. Abange tumwawule Allah. Du'aul miftahu ssala tujogerenga ebigambo bye tugamba Allah tubirowoozaako. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Ekisembayo yaleeta tawhid, n'onyweza n'oggumiza nti oli gw'obigambye onyweza, obitegeeza. Wa la ilaha ghayruka, teriyo katonda atali, teriyo asinza omumanyiri bwa kusinzibwa atali Allah, atali Allah. Yeewuunyisa omuddu alina ebibbo by'abalongo asibye omwana we irizi, naye ng'abeera mu sola n'agamba Allah nti wala ilaha ghayruka. Alimba Allah ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah yagamba nti mmanyi bulungi nnyo bye mulina. Eriiso eryolukwe nga bwe naabeera neetemya ku Amir, yagamba nti ndimanyi, naye mwe temuyinza kutegeera kye mukoze, kye mugamba. Allah naga nti wa ma tukhfi as-sudur, naye musigaza mu bifo byammwe. Oyinza omwekweka n'osamira. Abadde eddagala ly'obwagazi, eddagala va ku ddagala lino nti habu, ddagala eritegerekeka naye liri eriko obulombolombo. Linye ng'otunudde eno, simanya mu sitenseni kati naaba, simanya kola booti, bw'oba olinaaba gira booti, toyayuuya. Erifaanana bwe rityo, erifaanana bwe rityo. Naye ng'omusiraamu osanga agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wala ilaha ghayruka, teriyo asinza omumanyiri bwa kusinzibwa okuggyako ggwe, naye ng'alina akati kayina muwaleti. Abaddu bajja bangi mu swala n'agamba Allah nti wala ilaha ghayruka, naye nga boodabooda egyalesewa bweru yagisibamu irizi. Abakyala bagamba Allah nti wala ilaha ghayruka, naye ng'omwana we yamusiba. Akalira k'omwana teyakasuula kaaki. Senga mu kumufumbiza yamugamba nti omusajja buli weekyanga ng'okakoza mu nva, buli wagire bwati ng'okola, buli wagire ng'okoza mu nva, ebyo tulya n'okomba omwayo. Tuniya abasenga abeera mu ssola n'agamba nti wala ilaha ghayruka, wala ilaha ghayruka, naye nga senga abeera mu ssola nga byeyasibirira omwana wa abeera mu ani, byeyasibirira muwala we, omwana wa mwannyina. Musajja bw'olabanga yeekyanga bw'ati, bw'ogiranga bw'oti muhaidu amazzi ago munva, mani musajja takuumika. Khadija fenna Allah tumwagala, fenna eddiini tugiina, ani atayagala Allah eyampa obulamu? Allah ani atamwagala? Naye munnange omusajja takuumika. Bw'olabanga agira ati ng'omuliisa bino ng'ogira bw'oti ng'ogira
kuba salidde swala nabeera mu swala n'agamba Allah nti wala ilaha ghayruk alimba Allah naye akaseera k'okwolesa obulimba bwe kagenda kujja nga ali mu ssanda ssatu. Abange tubigamba Allah mu swala byetegereze bwe bijja mu alifatiha bingi ebiri awo byetunaataganjula omulundi oguddako binillahi tabaraka wa taala ne dua almuftahu ssala abange giseeko ebirowoozo. Neewuunya omusiraamu gwe mmaliriza naye ye yagenda ne yirizi muhijja baba bali e Muzdalifa nekunkumuka neva mu hirami ze bambala oba yali atereeza ki nesoboka ng'omutuppa munene gu tunulira obwongo bw'omusajja ono atategeera. Allah amuyisizza mu bbanga awo nassa ennyonyi amuwaniridde awo naye obwongo bukyali ku lubaale, obwongo obunafu obufaanana bwe buti. N'abeera e Makka n'agamba Allah e Makka wala ilaha ghayruk. Twegendeze ebigo byetugamba Allah tabaraka wa taala mu swala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.